Mukama yogera naffe mu kigambo kyo, tulungamye tutegeezese obulungi bw'ekigambo kyo nga bwe weetaaga, naffe tunaawulira era tuweebwa omukisa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Simanyi oba oli ofunye omukisa ogutulako awo n'ofumitiza ku bigambo ebiri mu Yobu essuula 1:8. Ebigambo ebyo ebiri mu Yobu essuula 1:8 kusoomooza kunene eri buli muntu eyolowooza okuba nti mwana wa Katonda, kubanga kyangu nnyo okubanga emyaka gy'omaze mu kkanisa nga totuukangako even yadde 10% ku muwendo gw'ebigambo ebyo ebyayogerwa ku Yobu. Oyinza okuba nga wazaalibwa mu kkanisa era nga mwe baakuzaalira bambi ne bakuleeta ne bakuwonga ne mu kkanisa, naye nga tofunangako mukisa gwogerwa ku linnya lyo bigambo ebyayogerwa ku Yobu. Waliwo lwentuulako awo ng'omusumba nembyepimapimamu neŋŋamba nyinza okuba nga kisoboka ng'eriyo n'abasumba abamu nga batuuse ne ku litayamenti naye nga tebafunangako omukisa gujjuulirizibwa bigambo Mukama Katonda byayogera ku Yobu essuula 1:8. naye neddamu nti kisoboka. Bayibuli ekozesa ebigambo ebigamba nti Katonda yennyini yakulembezebwa okwogera ebigambo bino, naye nga gwabyogerako tali mu kifaananyi kya malayika. Mulya mmere nga nze, ali mu mubiri oguvunda ng'ogwange, afa nga n'omulala bw'afa, anyigibwa ekibi nga nawe bwe kikunyiga, naye mu bwakatonda bwe n'asinzira mu bwakabaka obw'omuggulu n'akola statement eri very strong ng'ajogera ku mulya mmere ayitibwa Yobu. Bayibuli ekozesa ekigambo ekigamba nti ffenna twandibadde mu mutendera ogwenyumiririzibwa eri Katonda, nti laba omwana wange gwe njagala, laba gwe natonda nsinza, laba omuntu ono alabika nga ataddeko ekitiibwa. Naye Setaani agenda atagala. Bayibuli gweyogeddeko nti ng'agenda awuzuuma eruuyi n'eruuyi. Yatuleeta olulusi obutatuuka ku mutindo ogwo. Mu Yobu essuula 1:6 Bayibuli egamba nti awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda, nsoma lwa 6, ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Setaani naye n'ajjira mu bo. Nga bagenza okukiika mu maaso gaani? Damu n'amaanyi, mu maaso gaani? Ekitegeeza nti abantu bano abaali bazimbiddwa mu mwoyo ogw'okunoonyesa amaaso gaabwe Katonda nga bagenza okukiika mu maaso ga Katonda, ne Setaani n'akola atya? Setaani asobola n'okulumba abayitibwa okubeera abaana ba Katonda, kisoboka. Naye n'ajjiramu olw'omusanvu. Mukama n'agamba Setaani nti ovaawa? Wulira ebigambo bya Setaani byaddamu. Awo Setaani n'addamu n'ayogera nti nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambulatambula omwo eruuyi newa. Simanyi oba gwe gy'osula Setaani tamanyiiyo. Simanyi oba wokolera tamanyiiwo. Simanyi. Naye Bayibuli egambye nti ya witnessinga ye kennyini Setaani ng'ekibuuzo kibuuzibwa n'amugamba nti ovaawa gwe kasajja gwe. Waliwo obeera nga waliwo okufiirwa okubaddewo n'ogamba singa mbadde n'obusobozi obuyimirirako Samuweya ne Setaani ne mmulaba oba nandivumye ebivumo bifaanana bitya. Kankweyo ekibuuzo gwe atudde awo, singa bakuwayo omukisa ogw'okulangira Setaani oyinza mulangira ki? Kalaba obugulu, kalaba obuwanvu, oba kalaba obuddugavu? Setaani ebikolobero byakutaddeko n'akuleetera okubeera nnamwandu, n'akuleetera okubeera mulekwa, n'akuleetera okugoba ku mulimu, n'akuleetera ekirwadde ekikuluma, n'akuleetera okuziika maama wo, n'akuleetera okuziika omwana wo. Senga ofunako omukisa ogumwenganga amaaso osobola kumuvuma bivumo ki? Ngambira munaakuliranye nti akasajja ako kantama. Togamba nze sinze nakutama, tugamba ka Setaani.
mukadde wattu tugamba ka setaani ndabeyo abasonga eno nti akasajja ako kantama akasajja ako ka setaani kalina ebikolobero bye kakola nga senga omuntu abadde namukisa gusobola kuyimirira kukalabako kukalangira mu butuufu yandibadde akalangira buli nsonga. naye setaani bwe yakiika eri ekibiina kyabakkiriza nga bagenze nabo okukiika, Mukama n'amubuuza ekibuuzo nti ovaawa? N'addamu ebigambo nti nva kutambulatambula. Mukadde gwe tudiiringa naye Lucifer setaani, maama, Bayibuli egamba nti temumeggana na mubiri wangi, temumeggana na muntu wafaanana kubeera wa bya mwoyo kyokka, naye akulembezebwa okumeggana nammwe. Njagala nkutegeeze, tayambaziddwa mubiri na musaayi gwe byolina, naye mumeggana n'omusajja. Tumeggana n'omusajja amanyi be yasubwa mu ggulu, amanyi ne beyagala naawe okusobya. Kani njagala nkubiikire mu kusinza kuno, setaani amanyi gwe gy'olwana okugenda, ovanga ku muntu amanyi gy'ogenda. Techniques zonna ezikulemesa okutuukayo asobola oziteekawo, kubanga setaani akimanyidde ddala takyalina chance, takyalina mukisa guddemu kutuula mu bifo ebyo, wabula ate oluggi olulabika nga luggule eri abanaabituulamu ye gwe nange atudde wano naawe wangoberera mu kusinza kwa leero. Setaani bw'akizuula nti takyalina mukisa, si musanyufu okukuwa emirembe, talina mirembe gy'alina kuleeta buteefu gy'oli, wabula okuteekawo ebikuziyiza okulaba Katonda. Kyova olaba alwana nnyo ne ku Yobu wano okuleeta ebyaddate ebirumya. Bayibuli egambye n'agenda nga addiŋŋana eruuyi n'eruuyi okuleeta ebikolobero ku bantu, okuleeta ebibonyobono ku bantu, n'okuleeta ebyesittaza ebibajja ku Katonda. Setaani asobola okuleeta akakodyo konna. Okusooka kwa byonna setaani, njagala nkusooke nkutegeeze nti olw'okuba tali mu musaayi na mubiri nga ggwe, asobola obunafu bwe we buli wakukemera. Nze waliwo ekibi ekitakyempangula mu bulamu bwange, nga setaani ne bwajjira mu gomasi, ne bwajjira mu situuti, ne bwajjira mu helikopita, nga tekikyampangula. Era ekibi ekyo nange njagala nkubuulire, ekibi setaani kyatakyempanguliramu kyekyokubba sukaali. Gino emyaka egyange setaani akyampangula okubba sukaali. Bwe njagala okunuuna ngula ki? Ddamu nti kiro ngula ki? Yogera nnyo, bwe njagala okunuuna sukaali ngula ki? Kati kikyali kibi gye ndi setaani kyampanguliramu. Naye akaana kange akeewaka akawanguliramu ekyo. Naye ate naawe waliwo ekibi ekikuwangula, akaana ne keewuunya ne kagamba essajja ekkulu ery'ebirevu lyalemeddwa litya okusukka ekizibu ekyo nga kakwewuunya. Setaani ategalategala ng'agenda anoonya gwanaakola atya, gwanaalya. Setaani asobola okuleetera obulamu bw'omuntu okubusibira mu kisenge eky'obutalaba Katonda. Setaani asobola okubereka omuze gwonna ku bulamu bwo ne gufuuka omuziziko ogunaakulemesa okulaba Katonda. Setaani asobola okukusibira mu muze naye nga gusobola okuba omwangu okuvuunuka, naye nga lunaku akukuba akaama akagamba si gwe osoose, ekyokubiri topapa, ekyokusatu naawe oli muntu, naye nga ate ayogera naawe ye si muki? Si muntu. Mukama kyeyava yamulaba edda n'amugamba nti gw'ovaawo agenda atagalatagala. N'addamu ansa ennyangu ennyo nti nva kuddiŋŋana eruuyi newa n'eruuyi. Naye olunyolo olw'omunaana luno ye emphasis enkulu eya Samoni eno, Mukama n'alyoka agamba Setaani, obanga ova kuddiŋŋana ennajjanankumbi n'ogenda n'ekireka, oba n'eggulu watuuse ne mu Amerika ng'ogenda otagala, olowoozezza ku muddu wange Yobu? Kyali kibuuzo kinene nnyo. Lwaki Katonda akibuuza? Kubanga tewali amufaanana mu nsi. Katonda atunuulira Yobu nga tewali wamufaanana mu nsi yo. Kyenavudde nkugamba nti Katonda n'amala alangirizibwa erinnya lyo okubeera ku mutendera ogwo, oba olina eddaala ery'okukkiriza ery'obulokozi eryeberese ku bulamu obwo. Nemmala nfuna ekyo kyokka Yobu kye yafuna, kindeetera okuba omulamu emirembe n'emirembe. Obanga ogenda otagalatagala ng'okema abantu, ng'oleeta ebizibu ku bantu, ng'oleeta ebikemo n'ebirwadde n'ebirala, olowoozeza ku muddu wange Yobu, omusajja oyo omulowoozezaako. Lwaki? Kubanga tewali wamufaanana, omusajja eyatuukirira.
nakubulira ekigambo ekyo kikulu nnyo. Omusajja yakola atya? Abayimbi bayimba oluyimba nti oli yali ayagala genda mugulu, si bwe kiri? Ne batanula okubuuza mukyala we obanga agwanira ki, ne boolekera ne babuuza abaana be obanga asobola okugwanira eggulu, ne batuuka ku neiba we obanga asobola okugwanira eggulu, naye ne batuukira ddala n'atuuka ku njegoyego ne bamubuuza ekibuuzo ekisembayo obanga omutima gwe gwennyini nga gumusaanyiza okuyingira luddawa. Ekigambo eyatuukirira kisuka mu ndaba abantu gye bakulabiramu. Ekkanisa esobola okutunuulira ng'oli mulungi, ng'oli mudinkoni mulungi, naye ng'omutima gwo gwe ne Katonda ng'akulaba oli mubomofu. Ekkanisa gyensumba esobola okundaba nga ndi omusumba ow'omwoyo, naye nga bwe nzira ebbali Katonda nga ndaba ndi kifulukwa. Nomination committee esobola okutuula ng'eronda abakulembeze, n'eronda omukadde w'ekkanisa ng'emukaayanira, naye nga Katonda amulaba nga yawumukawumuka. Kiki kye ntunuulira mu kino ekyawandiikibwa? Nti okutuusa ng'enkolagana yange ne Katonda ebadde namu, wasobola okundabira nga natuukirira. Okutuukirira kw'omuntu tekusinziira ku neiba we byalaba, tekusinziira ku mukyala we byalaba. Okutuukirira kwe tekubeesinga ku mwami we newankubadde abaana okulaba obutuukirivu bwa kitaabwe ne nnyaabwe. Oyo ali luddawa? Ddamu nnyo nti ali waggulu. Oyo ali luddawa? Yogera nnyo ng'olina amaanyi. Oyo ali luddawa? Yakebera emitima gy'abantu bo era yalisala omusango gw'ensonga wakati w'obulamu bwo gwe naye. Ensi osobola okugibikka bbula n'olimba n'ofaananya ekifaananyi ekirala, n'oyimba ne mu kwaya. Tulabyeko ne kwaya ezisitaginga ne ziyimba nga ziyimbye ku sabbiiti, naye nga omuvubuka ayimba beesi nga yagalamidde n'owa oruto ku Tuesday, naye oluyimba ne baluyimba ne luggwako bulungi. Naye nga Katonda ali waggulu, senga abadde muntu, wali obaddeko ng'omuntu alina byakubulira nga toyagala n'okwata emikono n'okwata obugalo mu matu, omuziyiza obutawulira. Eriyo obulamu bwe tuyitamu nga Katonda asobola n'okuteeka pamba mu matu ng'alaba omuyimbi wa oruto ne wa bass nga tebamakinze mu kwaya. Okutuusa ng'eggulu libikkuliddwa ne ligamba nti laba omwana wange gwe njagala ennyo, oyo atuukirira atya Katonda ne yeewala n'obuki, ne yeewala n'obubi. Ensi eno esobola okupimapima ng'owera, naye mu maaso ga Katonda nga tokola otya? Nga towera. Kyabula agamba nti olowooza ku muddu wange Yobu eyatuukirira, omusajja eyatuukirira era ow'amazima. Ensangi zino amazima tegaliiwo nnyo mu bantu. Nze tunula n'ebiri ku masimu. Omusajja nga tuli wali bombo mu takisi, n'akuba essimu, ne bamukubira essimu, n'agikwata n'ateeka ku kutu, n'agamba kiki? Ogamba otya? Wano ng'emakerere ku bitaala olabawo? Nzikirira wano makerere ku bitaala, tuli bombo. Negamba kati wafunira accident between Kigogwa ne Bombo, agamba emmotoka ya Zerivansi n'afiirayo oba ya Zerivansi n'amenyekerayo. Ng'ovudde ku bulamu obwo obw'amazima, gwe ng'omukristaayo amazima gakyali mu bulamu bwo. Olina omutendera ogusobola okulaba ak'emitwalo ebiri ak'omuntu akagudde mu takisi n'omuyita nti ak'ebiriko, oba olinnyako ekigere abookemu okasika oteeke mu pocket money. Siriirabira olunaku lumu lwe nagenda mu banka nga ngenze ne kaceeke kawandiikiddwako emitwalo 35 nga ngenda kadipositinga ku akawunti. Bwe ngenda baaliwo ssente butono emitwalo 35 era nga muteeka ku akawunti yange bannange nga namwe mumanyi nti essanyu lyali linzijjudde nga nfunye ku kaceeke ako. Kati gwe agamba nti 35 gyakukyamula nnyo. Senga wali ggwe. Kati we ngenda ku kawunta kyeva ngamba omwana omuwala teekako ne mu akawunti n'ateekako. Bw'amala okuteekako simu yange bw'onterako ssente, gwe genda okigezeeko enkyo nterekoko ku ssente, nja kudda nkubuulire. Simu ejja kundaga nti message ezze. Era bwe yateekako bw'ati emitwalo 35 ne gavuga ku simu yange wano ne gandaga nti you have deposited emitwalo 35. Omuwala ate naddira n'abala emitwalo 35 ate n'azimpa. Kyemba mugamba nti nyabu emitwalo 35 gy'ompadde
zireke sente wazimpadde dda ku akawunti kyava nvuma ekivumo kyesijja kuddamu ku muzindaalo wano nga senga nali sirimu awo nali ntambula butambuzi morova yampadde sente ate yali mu nsobi ate anvumi era mwabakola mu bantu mwegendereze nga tomalanga gavuma bwe yanvuma nensirika ne mugamba nnyabo mbadde nkusaba ompulirizeeko nangamba saze wano kukola kugwe wekka tomalira budde nenyumya n'emitwalo 35 mu ngalo bwe nti nensirikira ku kawunta ne mutunuulira nangamba muzeeyi saze kukola kugwe wekka ne mugamba nti mbadde nkunnyonnyola cheeke gye nkuwadde sente oziripositize ku akawunti era ate nozimpa ne mu kashi kyavanziramu nze ndi musiru nengamba omuntu ono mukolere ki kyenva mpulira nga omutima gwange gugamba oba muddemu kinga bwabeera mwange otambula butambuzi naye okutuusa nenajjayo essimu nemugaa nti nnyabo let me tell you listen to me carefully odidde emitwalo 35 n'ogidipositinga ebyo byonna nwanagana waliwo abandi mu mugongo wano abalinda okuddako bawulira katemba gwe tulimu balaba omusajja atalina magezi balaba omukazi kyemba mugaa nti nnyabo emesagi ogiraba emitwalo 35 ogitadde ku akawunti ate n'ozimpa kyabaddamuko okumanya naŋŋamba nti kandabe emitwalo 35 nga zize ku gundi nanyiga wali bwati nakebera ku akawunta ng'emitwalo 35 agidipositinzeeko ate azimpa weno mu kashi gwe mulundi gwokka gwe nasooka okulaba omuwala ali mu kawunta eri okufuluma yajje ankwateko mu bugala neebazeeko n'afuluma eri naŋŋamba nti lindako kanzije nanga nti neyanziza nnyo ssebo neyanzeege webale kumbeera webale ontaasiza nnyo nnyo munange webalire ddala ne mugamba olulala mu bizinesi oyiganga obukkakamu naye omukisa omulala gwe nafuna nga ntuuka butuusi wali olunengera pasita nga sikyasimba layini oli w'amazima kyenkanawo ku mulimu gy'okolera oli w'amazima kyenkanawo mu bwesigwa bwo eri amakaago oli w'amazima kyenkanawo mu mpeerezaayo eri ekkanisa tulina abakristaayo bangi mu kanisa n'abamu nga baweereza naye nga be banyuunyuuta n'ensimbi ez'ekkanisa mu makubo agatali matuufu ba odita ne bajja ne bakola audit mu bitabo by'ekkanisa ne bagwa ku muwanika nga yazirya n'abagamba nti kituufu naye saalya za kashi nalya za sisitimu ne bamubuuza ekibuuzo nti eza sisitimu zeziriwa kale eza mutoomu zeezo waliwo abazisindika okuva ebweru zokka ze nalya means nti ezo tezaali ssente akabonero ak'amazima mu bantu kabonero ka bukristaayo kabonero ka kukula kulaba Katonda era abanagenda mu ggulu bateeka okuba nga balina obulamu obwolesa amazima aleluya ekyokubiri bateeka okuba nga bali ku mutendera ogutuukiridde mu maaso ga Katonda kankubuulira osobola okusaba emyaka gyonna n'obeera mu kanisa n'okaddiiramu naye ng'obadde tandboy ku lunaku olw'enkomerero nga toliyingira ggulu ekirungi ky'abatandboyi mubamanyi ayimiriraawo n'ayita mbalala kasese mbalala kasese va ku baana abayimba waliwo n'abatuulako mu ntebe n'atuula bw'amala okutuula n'atuula gwe n'olowooza nti takisi y'abantu 14 kati wabula 4 naye nga 3 ku bo tebagenda takisi egera omutima gukuteredde nnetera okujjula nsooka olindeko ekitereko kyange mala okulaba bwe mukisibye tadda obwokubiri kamala ogula ku mazzi wano tadda obwokusatu airtime kamufune takola atya ababadde batuddemu 14 nga muddayo mu 11 eyo ekkanisa efaanana bwetyo esobola okujjuza abantu 600 nga batuula mu kanisa yenajja nankumbi naye nga batandiboyi bali 403 nga 140 be balindirira mukama waffe Yesu Kristo okutuusa nga eggulu libikkuliddwa ne ligamba nti olowoozezza ku muddu wange so and so omuvubuka eyatuukirira eyeewala pornography eyeewala obukaba olowoozezza ku musajja ono eyeewala obwenzi omukazi eyeewala obwenzi
Olowoozeza ku musajja ono ali mu kampuni nga w'amazima. Olowoozeza ku mukristaayo ono ansinza mu mwoyo ne mu mazima. Ng'ensi kyeraba, nange Katonda kyendaba. Ekyo Bayibuli kyegezaako okulaga nti Katonda kye yabikkulira eri Yobu. N'agamba nti Katonda n'agamba Yobu teyali nayo. Kankubulire bw'ozimba ekolaga nayo ne Katonda. Katonda akulwanirira nga gwe n'okubeera tokola otya nga tomanyi. Eno discussion Yobu taliiwo. Naye eri between Katonda abuuza Lucifer agambe nti agenda atagalatagala. N'amugamba nti olowoozeza ku muddu wange Yobu eyatuukirira omusajja ow'amazima atya Katonda. Mark that point. Atyani? Mudde munyo atyani? Ekigambo atya Katonda Samoni namba. Kubanga Bayibuli ekozesa ekigambo ekigamba nti mutye Katonda mumuwe kiki? Kubanga ekiseera eky'omusango gwe kikoze kitya? Mumusinzi oyo yakola eggulu n'ensi ku bikula bw'agamba. Mumusinzi oyo mutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Omuntu asobola okusoosowaza okuwa ekitiibwa ekitali Katonda n'afa ebya Katonda. N'afa ebya Katonda. Mumusinze oyo yakola eggulu n'ensi. Omusajja ow'amazima atya Katonda n'ekisembayo eyeewala. Mukyogere nnyo mwenna eyo. Eyeewala. Kyogere nnyo n'amaanyi. Eyeewala. Ekigambo ekyo kye kigenda okundeetera okubeera omukristaayo atuukiridde maaso ga Mukama. Omusajja ali mu kanisa, omuweereza oyo ali mu kanisa, omuvubuka oyo atudde mu kanisa naye nga yeewala obubi. Omuvubuka omuyisiraamu asobola okukola akamasuke kakutwala muwala ali mu kanisa n'ajjira mu kusaagasaaga ne yeewombereza ku Sabbiiti akawungeezi ng'onnyuka ovaawo ku kyaki n'aleeta booda n'akutwala ne mugenda nga munyumyamu n'atandikira ddala emboozi eziringa ezeekuusa ku ddiini yammwe. Wabula nnonzerwa kuvuga naye eddiini yammwe bye mukola mbyagala. Naawe n'osirikirira nti ye eyo Lutu tayongerako birala n'akutuusa. Lutu ey'okubiri naye nnyinza nti okufuna ku nnyimba zammwe ez'Abadventist kubanga bwe nziwulira zinkola bulungi. Eyo Lutu n'akola atya? Lutu ey'okubiri nze baŋŋamba bw'oba onoobeera n'amaka amalungi ng'onoobeera n'essanyu erituukiridde owassa mu Baadiventi. Eyo Lutu yakumeka. Lutu ey'okuna naye kisoboka kitya okufunako omuwala mu kanisa yammwe y'Abadventi ng'otandika okwettotola? Osooka kubatizibwa n'okuuma ne Sabbiiti. Ebitundu 10 tabyogerako. Osooka kubatizibwa n'okuuma ne Sabbiiti ne mu kanisa ne bakumanya. Kale nze ebyo byonna sibiinaako mutaawaana naye nnoonya ayinza kunnyamba kutuuka ku kyaki. Setaani mubikyukira munakuliranye nti setaani muki? Omuwala ono ng'alyoka alaba omusajja atonya mooli, omusajja alina future, omusajja ayagala Katonda, ng'atandika n'okunyumya ku banne, bawala banne, ng'abaga nti bannange, Katonda mukulu. Katonda muki? Rashidi omumanyi yansuubiza okujja ku kyaki. Naye nga Rashidi tajjidde mu layini naye azze nga setaani atagalatagala okukwakkula omuntu wa Katonda muki? Mu kanisa. Era bw'amala asobola n'okujja ne mu kanisa n'atuula. Bw'amala okutuula n'atuula muko n'okubatizibwa n'abatizibwa n'akuwangula. Naga nti batubanja wa kanisa. Ekibuuzo kye babuuza gw'ofumbiddwa wa kanisa nti ye. Rashidi amaze okubatizibwa. Rashidi ng'amugaa kakati wenkufunidde nkyetetenkanya sinnaweza bulungi ssente naye tetuli mu gwa mukaaga. Next year mu gw'omukaaga same month. Mark that point. Same month. Olina notebook wandika same month. Ngenda kugenda wamwe nkwanjule ate nze n'ebyokukwanjula n'ebyokukwasa siminako ng'akusuubiza ng'owugguka ng'ogenda wa Rashidi. Omala ogenda wa Rashidi ng'afuuka Rashidi. Amaze okutikka olubuto olusooka Rashidi ng'afuuka Rashidi. Ng'akutikka olwokubiri Rashidi ng'afuuka Rashidi. Ng'alyoka agamba nti akajanja ka maama wo
n'olugezigezi lw'ekika kyewammwe lunzijeeko toddamu okuva wano ku lw'omukaaga lwammwe. Ogenda okudengula gati maama Setaani yajjira ku booda kwolwo nga towamanya, naye nga Setaani yakusomberanga ku booda. Basebo ne banyawa obudde butuuse ekkanisa eno n'aba n'alaba Katonda. Tutye Katonda ate twewala obubi. Mukama n'agamba nti olowooza ku muddu wange Yobu obudde bugenze kampumbewumbe. Ekigambo ekyo nsaba akawungezi ka leero kibuuzibweko ku linnya ly'omukkiriza ne bw'aba omu mu kkanisa wano olwaleero. Mukama asinziire atunuulire gwe atudde wano mu kusinza naawe agoberera ng'olina ebikolwa ebimuleetera eggulu okucacyanca. N'agamba nti mu 10 ak'abantu abali mu nsi Uganda, mu bantu 140 abali e Najjanankumbi, ninayo omuddu wange so and so atya Katonda w'amazima, yeewala obubi, atuukiridde mu byonna. Aleluya! Naye amawulire ekyo tosobola kituukako wekka okutuusa nga oyagadde nnyo Katonda ate ne weesigama ku Katonda, ku Yesu Kristo Mukama waffe. Nze okusaba kwange akakawungezi kano kugamba Mukama nnyambe embeero mu kifaananyi kye walabiramu Yobu ndyoke nkulabe bw'olikomyawo bakabaka. Bameka abagamba bwe batyo nti nange kyensaba, yimirira nange. Agamba nti nange kyensaba Yesu yajja alokole abalina ebibi fefena abo yimba n'amaanyi anatusonyiwa neya zeno Yesu kulo kwaga okunene ndabesa nyoli jinyo koba ngando kose bwetumukiriza naye bwetumokereza Yesu mulokozi atubalanga barina Yesu kulo kwaka okunene nenda besanyole njinyo kuba ngando nga tugenda oyimba ekitundu ekisembayo. Setaani oluusi atuzanyisanga emmese bwezanyisibwa pusi. Olunaku olumu nga atudde mu kakompawundi nga kapusi kali awo mu kompawundi ne kalengera akamese nga kadduka mu bumuli. Kapusi kano ne kadduka emisinde ne kabuuka omulundi gumu ne kaba emmese eyo yali mmese nenenene munno. Kapusi ne kaginyigiriza ku ttaka kati ne kaginyigiriza. Nange be nali nkola ne mbivaako ne ntunuulira pusi nemala nejjako olugalo, emmese nefuutuka emisinde, kapusi ne kadduka ne keetoolola ne kaddamu ne kagigwira ne kasiriikiramu eddakiika ne kagizannyisa eddakiika 15. Katuuka ne kagigonza emmese netandika okuba nga tekyasobola kudduka nga kamanyi ogitaamu ne kagikubaakubako bwe kati mu mbiriizi. Nebanga etambula ne kagikyusaako eno ku left, nebanga etambula ne kagikyusaako eno ku right. Mu dakiika 15 ne katandika okugirumako omutwe ne kagirya. Ebiseera ebisinga Setaani mwetegefu si kukwakkula kanisa yonna. Bw'aba akwakula omu
gwakola atya gwe yeetaaga. Ebigambo by'obulokozi tebikolererwa kibiina ky'abakkiriza bangi, newankubadde bala omusomi wa lesoni, newankubadde bala eyalondebwa ng'omukadde, newankubadde musajja wo ng'omusumba, newankubadde obuvunaanyizibwa obukoleddwa mu kkanisa. Christianity, obukristaayo butula mu mutima gwo. Butula mu muki? Mu mutima gwo. Bw'obanga ozimba enkolaganayo ne Katonda okufaanana nga Yobu bwe yagizimba, ofubanga nnyo n'ogizimba. Bayibuli tegambye nti Mukama n'agamba nti olowoozeza ku musajja wange Yobu ne mukyala we ne famire ye. Olowoozeza ku musajja wange ani? Naye bwetu mukiriza Yesu mulokozi atubana babarina tukilivu neyazeno Yesu kulokwaga Sirikira eddakiika 2 otegeze Katonda ekyo kyolaba ekikwawula naye mu kusirikirira okwo. Ayi Mukama Katonda kitaffe ayiza byonna Katonda w'ekitiibwa, okuteesaako leero ne bulijjo kuba kulungi eri obulamu bwaffe ng'abantu. Ekigendererwa ekikulu lwaki watuyita eri okukkiriza kwe kutunda tubeere abasaanira okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Naye omulabe Sitaani awumpuguma eruuyi n'eruuyi ng'atambulatambula mu mayumba gaffe gye tukolera ku mirimu mu bulamu bwaffe, yonna mu makubo n'atuzingiza atuleetera obutakola bituufu mu maaso go. Mu kibiina kino mu kusinza okwaleero Mukama eri ali wano mu kusinza, n'oyo agoberera okusinza kuno alina bingi ebimwawula naawe mu bulamu bwe. Ayi Katonda, ffenna tulina ebizitowa ebitwawula naawe, naye kye tusaba Mukama otusonyiwe. Ayi Katonda, otusaasire. Ayi Mukama, otuddiremu. Ayi Katonda, otuganyise mu maaso go okuddamu olugendo olupya okutanula n'okusinza kwa leero tutunulibwe ng'abalonde bo. Buli muntu ng'asirikiridde alinayo kyakwanjulidde mu kasirise ekitategeereddwa neiba we, ekitategeereddwa baweereza ba kkanisa, ekitategeereddwa ba mikwano, kaabe musajja oba mukazi we, naye ng'akyanjulidde gwe. Ayi Mukama, okusaba kwange kuli nti ayi Mukama, buli muntu nga bw'abikkudde omutima gwe okwogera ku ekyo ekimuzitooweredde ekimwawula naawe, Mukama muwe amaanyi agakivunuka. Olyoke osinzire mu kitiibwa eky'obwakatonda, olangirire nti oyo ye mwana wange atya Katonda ow'amazima eyatuukirira eyewala obubi. Tewali n'omu ayinza kugenda eri Katonda newankubadde okusikira obwakabaka obw'omu ggulu okukulabako amaaso n'amaaso, naye ng'alina emiziziko egy'omulaba egimusibye obutakulaba. Era batusaba mu kusinza kwa leero Mukama, ekyawandiikibwa ekiri mu Yobu 8 kakituukirire ku linnya lyange, kakituukirire ku buli mukristaayo ali mu kusinza kuno. Ffenna tuve wano nga tugamba nti Mukama onsonyiwe ebyasoba, Mukama ompe amaanyi mu bipya, onzize bujja mbeere ekitonde ekipya. Akawungeezi kano ffenna katuve wano Mukama nga tuweereddwa omukisa oguva gy'oli. Ayi Katonda, abadde n'abaza nabo kabagende n'emirembe, ababadde n'endwadde ez'omwoyo wonya, abadde n'endwadde z'omubiri longoosa, abalina obulamu bwe bayitamu nga si bulungi, Mukama batereereze obulamu obulungi. Ffenna tujjuze entiisaayo n'amaanyi go, tulyoke tukulabeko amaaso n'amaaso. Mbasabira omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu gugwene n'ekibiina kino kyonna, gubeere naffe ffenna mu kusinza kwa leero.
tusabidde emirembe gyo gibeerere eggwanga yaffe Uganda, ensi yaffe gikume emirembe, obwakabaka bwaffe bwa Buganda obukuume bulungi, ekkanisa y'Omukama mu bulabirizi obwetoloozebwa bwonna mu ggwanga Uganda, ne mu General Conference, ne ku Division, ne ku Union, ffenna Mukama ne Conference tuwa omukisa olw'obuweereza obulungi. Tuli wano ng'ekisibo, ng'ekkanisa eyawamu mu kkanisa ena Janankumbi. Kyetusaba Ayi Katonda, abakkiriza bano omwoyo gwe batadde mu maaso g'okunoonyesanga entakera obutakoowa, ku Ssabbiiti ne bakuŋŋaana, wakati mu wiiki ne bakuŋŋaana, mu kwaniza Ssabbiiti ne bakuŋŋaana, mu wiiki z'okudda obujja ne bakuŋŋaana, ffenna tutuuka awawakkanirwa Ayi Katonda. Lowooza emikono gy'otuwa amaanyi era otuwanirire, kubanga tusabye nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.